The Business Mind Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza matiribona w'ennyumba Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 nya 28 ne noti 784 mwenda noti 3 nya 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo abakategatako akadde kano ku Extra Digest mugoba nsonga. Ibrahim Mukasage manya gange tuli ku Business Mind. It's a Sunday of course eranga tubeera ne Chris Lule tutunulira ensonga ezikwata ku business okutwaliza wamu. Wabulanga anywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store batekamu sente. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntindaawo ku Reed Complex wojjo kubanga obasanga era nga bano basangibwa mu shop number eri A19 ground floor. Bakugamba ekintu kiri kimu nti yenna ayagala material owa finishing mu kuzimba ojja musanga ku Gandhi Hardware Store. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti agula ekimu nawe agula ebingi, you are welcome. Bajja kubanga bakukolako agula ekimu oba lejja nga kwotadde nawe asuubula oba agula in bulk oba wholesale. Akadde kano nja kusaba Chris atwegatteko atubuuzeeko tutandikirawo. Abalungi abatulaba abatuwuliriza kuba waliwo abatuwuliriza nga tebatulaba oli n'ateekamu audio n'atambula nayo. So abalungi abatulaba ate nga mutuwuliriza nga mutuwagiridde ebbanga ddene twagala okubeebaza n'okubasiima emirimu emingi gye mukoze pozi n'okubakubiriza obutavanga ku bintu bibongerako buli lunaku olukya ku nsi. Njagala okwebaza Mr. Mugabi Dance owa Gandhi Hardware Store. Webale nnyo okukkiririza mu sheeno n'olaba nti eyinza okukyusa obulamu bwa bannayuganda n'osalawoko ku kitono ky'oyingiza ojjeko sho olabe ng'eyimirirawo. Thank you so much. Era nkubiriza abantu mwenna abagala ebintu ebiri genuine okumwettanira n'okwettanira ekifo kye bayita Gandhi Hardware Store okuliraana Kampala Independent Hospital awo nga tunatuuka ku St. Francis. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege. Chris, of course abavujjirizi bano tubawa obudde obwenkizo era obumala because these programs gwe omuntu ali eyo okunyumirwa program eno wateeka okuba nga wabaddewo sponsoringa. Sponsor ono atuyamba ku bintu biba bingi nnyo. Mulimu amafuta, mulimu internet, mulimu okureplacinga machines ezibreaking down, mubeeramu welfare y'abakozi, mubeeramu ebintu bibeera bingi nnyo because olwaleero luno lita y'amafuta buli olukya yeekubyako yeeyongerwako ennusu 10 ku 2 nusu ku 10 osobola okuvuga kati nze jensula oba mpita ku petrol stations ziringa 4 naye olwaleero ovuga nga gali ku kakaaga 370 noddayo ewaka kabe kasinga otuuse ku pampu nga beebase oddayo saawa katugambe 7-8 notuka ku pampu nga beebase baclosinze down ku macha ano gamba gano kaase ne kano gantuuse ewaka ne ganzijayo Shagera sina genda gekiro kino notuuke waka no parking ne webaka Allah nabukeesa bulungi nakusobosa okudda mu bbala oba wakatuuka buwoti nga mweyongeddemu ennusu ebi 3 naye ng'ekiro gabadde katugambe kakaaga 3 ogenda okugira buwoti okudda enkeera nga gali kakaaga 6 kakaaga 7 nga mweyongeddemu ennusu ebi. Actually Ibra ekintu kyoyogera kituufu naki experience ze yesterday nadde nyina wenvaawo si kyangu nempitawo zabadde saawa ndowooza zadde saawa nga 9 nendowooza price badde bagisetinze ku macha. So it is bakati ba sponsor nga Gandhi aba hardware store bana ba Gandhi Hardware Store
bwe batuteekamu akasente bikola ebintu ebyo ng'amafuta okusavisinga cameras zino okugula internet. Internet y'emu ku bintu ebikyasinga okuba ebyobuseere mu ggwanga Uganda. Moreover nga ensi ezituliraanye their internet costs or prices are below their GB bw'ogikomparinga ku yaffe miwendo si gye gimu oshegeera. Ate era bw'otunuulira nti besides ekyemiwendo era n'ebyuma abasajja bano bakozesa okukasuku babikadde oba kikyalo nno ba service providers aba internet ez'enjawulo bo bima byammwe bikadde obeera wakati mu kibuga Kampala ne internet ng'ebuukabuukako oshegeera. Nokkirira nali South Africa nga ndi far as Polokwane wansi eyo ndi Soweto naye nga internet esaza kimu oshegeera. Ine kakati bra oyagala kukola nsobi naawe na sina nsobi gye ndi mukola oyagala kuyisaawo ngombo ddala kituufu eno Uganda singa America kubanga okugeza South Africa n'ogigeza ku ggwanga Uganda oba ogerageranyiza abantu babiri abatafaanagana. Anti tutunuulira Chris gye nvudde yonna nvudde ku miwendo seera omuntu ekintu nga kiri worth okuseera ebintu bibiri bra naye okimusedde naye ng'ate n'okuba nti teri fast ne speed internet breaking awamu teri mu developing economies producers are not they are not value givers they are takers. They are not necessarily looking at value. Oba kyebakuwadde okifunyemu oba tokifunyemu tebibakwatako yensonga lwaki olabanga osobola omuntu okuteekako bundles ku simu ne bagamba zi expirinze. What is expiring? Kiba mbuziweddeko. Yeah, if bwe mbanguza data wa 1500 nga wa lunaku lumu onfuna data ow'enkumi bwe ziba tugeze GB 10 oba GB 5 it is equivalent ku 5000 sikyo. Meaning nti olweggulo singa nfuna okutaataaganyizibwa kyembadde nsasulidde ne sikikola sente zange ne ziggwako it means sente ze nakozeseza okugula data oyo nazo zibeera zimaze okugwako value onfuna. So it should be expiration yalibadde eri ku data not on the bundle yalibadde eri ku data usage not on the period over the hours zebakuwadde. Nsobola okugula olunaku 1500 ne zituuka omukaaga nga nabo bakiraba nti sinaba kujjako yadde MB 2 oba oliawo oyinza okubanga yibula data wakamufuna ne bakubira essimu nti mami bamututte mulago so n'ogenda naye ogenda okuva emulago ojjira oti nga saa mukaaga gwa kiro ne bakutulako nga ku 1500 ekinene nnyo okusezako siringi 10 tewabeera. So awo bano abantu betu subscribinga ku babeera ba takers they are not value givers. Yeah, babeera tebalina kye batuwadde. These service providers they are just takers. Ate okirabira ne mu bana abantu abalala nti eggwanga Uganda olwayo we tuyimiridde buli muntu tulinga emisege egitambula n'empologoma. The moment empologoma lwefiirwa grip kukyebadde ekutte emisege nga gigitegula nabano bwe bali buli lwofiirwa grip ku sente zo the producers are here to take from you. So mu mbeera eyo tujja kusalutinga aba sponsoringa show yaffe ne ya Business Mind. Yep. Aba Gandhi Hardware Store. Thank you so much. Tujja kusalutinga those people who watch our shows to the end. Share nerabibwa abantu wakati w'2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Reason being nti abantu bano tutambule nabebbanga ddene. Era tetubaluzinga wabula beeyongerako bweyongezi. Of course osokubeera eyo n'olaba akatambika obusegu nga kali mu milioni 8 naye nga show ya Business Mind eri mu bantu 3,000 it is very fine. Yeah. Faawo tuba tukola. Okay. Kubanga akatambi kaliko kemwettanidde abangi at the end of the day tekaleeta food on table. Kyakubiri ku kyo tekayina bulamu bwa muntu bwe kagenda ku transforminga. Oshegeera. Tewali no bagenda kusaba nti jangu presenting ebe walabye tulinayo presentation kwa Africana. Oshegeera. So twebaza abantu betutambula nabo abatona abo mu diaspora, thank you so much. E Kampala, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muli bantu b'amaanyi nnyo.
Actually, there are those usual names and faces. Yeah. Tekinewunyisa show yaffe kubanga eyina enamba bwetyo okuba nti era ogenda okulaba shows zaffe nga enamba zaazo tezikyuka zibeera almost abantu bagenda tebawukanye nnyo abantu betuwa batera okuba nga beebamu naye nze kimpa essanyu ne bwe bali badde abantu 10 nga Ibra be batulabye show neggwako nga batulabye ne babaako kye bafuna nze nganze omuntu naliwulidde essanyu nti olugendo lwange olw'obulamu terunsaze eriyo omuntu alina ekintu kyakola nga agamba kino nkikola bulungi because nalaba Ibrahim Mukasa ne Chris nga batudde somewhere ne boogera emboozi naye nkwatako ne nkikyusa nze tumi than okugenda n'enkola nyinza ogenda n'enkola skit ne mbasesa but I doubt whether okuseka okwo kuyinza okubako kyekuteerwa engeri gyonna gye kukyusamu obulamu bw'omwana wo I doubt oba n'ebiseera by'omumaaso ne bwe mba ngenda kukola skit nga ngenda giteekayoko ku TikTok mugirabe museke I doubt whether skit eyo egenda okukusesa eyinza okukyusa endya gy'obadde olyamu wiikire ogenda kusigala ku mmere yaffe ebaddewo eri mu busobozi bwo ogenda kusigala mu mmotoka ebaddewo eri mu busobozi bwo ogenda kusigala mu ngoye ez'obaddemu eziri mu busobozi bwo naye bwe tuvaayo n'ekintu ekifaanana era nze Ibrahim was so happy I think mbadde nga nkuremindinga buli lwe nkusanga nga nkugamba nti mu decision zonna ze twakoze ekyasinze okubeera ey'omutawaana kwali kufunira abantu programu nga yanjawulo ku bye babadde bajja balaba for the first time nali sirabangako mukutu gwa TV nga guli ku YouTube nga gulina dedication specifically eri the business community ndabye sports bazigulidewo ne TV ezaazo nendaba comedy nga ayina section ku TVs ezimu nga bamuwera ddala obudde ayina ne ba sponsors nendaba music programs nga zirina sponsorship zisinga n'obungi kati zisinga n'ez'amawulire naye lumu nali mbuuza Ibra kino ekintu gwoli mu mawulire naye tosobola kibuuza naawe nali njagala kumanya bakama baffe bano abatwala emikutu gy'amawulire nga bwe mukuŋŋanya bannabyabufuzi 6 ne batuula ku seeti ne tubeera ne balimba ensi programu neggwako nga balimbye bulimbi abo temusobola tukuŋŋanyizayo ba businessmen 6 ne mubalayininga ne batubuulira obulamu bo babukutte batya era babadde bajja batambula batya nze sikyalaba programu za byabufuzi nange ezo nazita there are those usual faces on TVs across Kampala ng'abeera ku TV eno n'abeera ku eno n'abeera ne kweri n'abeera ne kweri these liars obeebuuza n'obuuza naye mmwe mulina abaana mmwe ku bulimba obwo balimba to the extent ndi ne babagamba nti leero program tejja kubaayo tulinayo special arrangement tukozemu change zibanyiiga abakulu bano ab'emikutu gino bwe mubanga ddala kituufu mu meaninga business manyi waliwo Ibra akasente akajja ne programs ng'ezo naye mufuddeyo nnyo ku bantu abasobola okubaleetera business ng'evudde mu bintu bye bakola nga singa biba biteredde basobola okuleeta business esinga abatono abajja omulundi ogw'omu kushoya ebyobufuzi just imagine Ibra abantu betutereeza nga bali tebakimanya advertising nti yankizo okulanga I am happy nti abantu abalaba business mind ku WOLOKOSO extra nti mubadde lessons zaffe muzitwalidde ddala nga nkulu I have received so far close to 10 proposals nga abantu abasinga okwagala okujja okulanga naffe tugenda okwetegerezaamu businesses zaabwe ze baagala okulanga n'omukutu gwaffe CNN yaffe eno gyetuuka ng'oba oli awo bwe tuba tubabinise emiwendo bayinza obutaganyulwa ne tubakyanulinga ne tubatwala abantu abasobola obbakwatako naye nsanyuka nnyo buli lwendaba omuntu Ibra nga tumukutteko n'akyusa enkola ye for we are not talkers we want to see people who are doers gye twogerako mu dayeri ne mubikolako abateeka ebintu mu nkola action ffe tetulinga basajja bano aboogera kino ne bakola kiri ffe kitusomesa kye tukola abo bannabyabufuzi waliwo abalala ne bannabyabufuzi abo bannabyabufuzi weebali Ibrake ne waliwo ne gurupu endala ate nabakooye nnyo bano abatera okusisinkana Jesus ne balya nabiye ekyeggula abo but abantu mugendereze bannabyabufuzi mubegendereze nnyo okay owaye
njagadeyo tutunulire omulamwa nga okutegeera kye bayita okukola ne ssente. Understanding work and money. Work, it is a statement ekikozesebwa buli omu. Waaka talina waaka. But osobola okukonalinga omuntu omu n'omugamba waaka kyeki. Nakunyonyola yekyaba amanyi because buli omu atukitegeera bubwe. Ekitegeera. Then essente kyeki. Sente zino buli muntu akkirizibwa okwogera ku ssente. Omwavu n'omugagga ffenna tukkirizibwa okwogera ku ssente because it is gundi ya exchange. Okitegeera. Leeta kino funa kino ku ssente yamba wano gattawo kugamba ssente lutindo. Okitegeera. So njagala abantu baffe bano abagoberezi baffe bafanzi baffe abalabi baffe basubscribers baffe our beautiful sisters and brothers bategere kye bayite ssente. Okitegeera olunaku olwaleero wetunaaviira wano insha Allah njala omuntu ategere kye bayite okukola si buli akeere ennyo ku makya aba agenze kukola era si buli ayogera ku ssente nti yaba ayina essente. Okitegeera si buli ayogera ennyo ku ssente nti aba azirina. Ekituufu ekyo. Omanyi lwaki ngenda kuwa ekyokulabira ku kiri very simple. Anti amaleba amakalu gabeera n'amaloboozi mangi. Tubeera buli December ne November mu Kampala tufuna abantu abayingira baganda baffe ne bannyinaffe ne banyogera nnyo ku ssente. Ogenda okuddamu okuwulira nti yabadde agenda Manirenda n'amuwola essente azisasula atuuse bintu bwe bityo. Okitegeera mbuzi osulawa tanyonyola waasula kikalu kye kikuleetera essente tabinyonyola n'ebigwa mu kkowerero. So Chris, take on from there my brother. Muganda nge Ibra neyanziza nnyo omulamu ogubikudde bulungi nnyo. Ebintu biringa bibiri ebitayisika mukamwa singa oba oli mu Bafirika okwegatta kyetwaliise mu lulimi olunyanyimbe sex n'ensimbi ebyo ebintu bibiri naye nga ssente zisingako okwegatta oba sex okuvumirirwa. Era abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo ojja bawulira nga bakanga n'abagoberezi baabwe obuteemalira nnyo mu kunoonya ssente nga singa babeera obulamu babumalidde mu kunoonya ssente kibeera kikontana n'enjigiriza bakama baabwe ababasookawo gye baayigiriza. Sikkiriziganya omusumba yenna ali eyo ng'alina platform gy'asobola okumpa ne tutuula babiri najja nampaayo engeri butya ssente gye zisobola okwonoona omuntu. Singa analeeta argument esinga eyange nja kufubutuka miliyoni za Uganda 5 mu cash nzimuwe. Singa aleeta argument. Ngolo argument ya mweri based on what? On money. Okay. Ng'agamba nti bwe mwemalira ennyo ku ssente era actually tulinayo oko n'oluyimba nti oluyimba olukwatagana n'ebyenfuna okwagala ebintu bwoba ensibuko y'ebibi byonna singa oba okitadde mu context efaanana bweti kino Ibra ekibuuzo kikyo era njagala okiddemu. Singa tubeera n'akazinga kamu ku Semayanja Lake Victoria oba Nalubaale ku nnyanja Nalubaale oba ku Muttanzige nga tulina mukama waffe omutonzi ayagala kagaba equally mu baana be bakatwala akazinga ako muli abaana miliyoni emu akazinga kali kamu bw'aba ayagala kagaba nga ayagala kabawa nga ayina kagaba fairly ayinza kagaba atya ng'ogyeko ssente akazinga kamu abantu kakadde kalamba omutonzi ali awo waggulu ayagala akagaba akazinga abeeko gwaka olowooza kiki yalisinziddeko kagaba fairly ne wataba akukuluma kinnemya engeri eri emu yokka. Tusobola okwogera ku ngeri endala zonna nkulage nti tezijja kubeera fair. Engeri esooka asobola okulondoba n'agamba ono ansinzizza nnyo anjagala nnyo naye olw'okuba nti ffenna yatuzaala talina gw'ayagala na gw'atayagala. Katonda bw'aba muzadde nga ffe bwe tuzaala abaana tosobola kuzaala abaana n'otandika n'obaawula tosobola bonna baba baana era nze abampita omuntu atafaayo ennyo eri ku buuyi buli ne bandaba ng'omulala kyangu nnyo okubasooka mu lapusi z'omutonzi nga yaniriza nze okusooka bo ffenna yatuzaala ffenna tuli baana mu maaso ge. Kati bw'aba ayagala okukagaba equally asobola okugamba Ibra antendereza nnyo kankamuwe ne tujja kusigala tukukkuluma ffenna tuli baki
taata bw'aba agaba ebyobusika bw'abaako baawa ne babeera favored okusinga abalala wabeerawo okusika omuguwa kuba kw'amaanyi asobola okukozesa kanso y'abantu mu kakadde kano n'agamba mwekolemu komiti munoonye omuntu gwe muwa akazinga ako naye era komiti ejja kwekubira sayidi tejja kugaba butuufu onfuna tuyinza okukozesa kye twaliise daayi dayisi zibeera nnyingi daayi ebeeremu tusobola okukozesa daayi kye bakozesa okuzannya ludo era mpuliranye abantu tuzanye dayisi olina kuba na bbiri okugenda mu maaso daayi ebeemu tusobola okukozesa dayisi ne tugiteekamu ne tunyeenya akalugwe kaguddeko yakola ki yali empanga naye era ataafuna ajja gamba ono yanyenyeza nyonje nanyenyeza gumu eyo enkola era teba fair so the only fair way okugaba akazinga kana ne katwalibwa mu mirembe nga teri akukkulumye is to apply the tool of money. Agenda gamba omutonzi abantu bana akakadde. Abantu bano buli muntu muwadde ebyetaago. Ibrahim muwadde ebyetaago temuli muwenge. Temuli mu birala. Wabula ebyetaago bye muwadde biri muko cameras, muri ku emotoka, muri muko engoye, muri muko essaawa, muri muko entebe. Chris Lule ebyetaago bye muwadde byebiriwa. Muri mu eggaali bicycle treadmill ebyuma bye byetaago bye kati n'abagamba you take care of each other agenda okusinga okulabirira abanna akazinga gwenka wadde exchange eno gye mu exchange nga you're taking care of each other zituyite ki kati gwe omusumba ayimirira katuuti n'ovumirira abantu obutemalira ku ssente oba ogaana abantu kulabirira balala oba okategedde simanyi oba okafunye bulungi nkategedde naye of course ebiseera ebimu buli muntu atebolinga argument amanya bwagidefendinga nza wave agidefendinga ankyaze atuule wali anti kakati engeri yokka gy'osobola okumanya nti oli mumanyi gwe bw'oba omanyi weeteeke wali oleete gw'olowooza atamanyi omuteeke wano byayogera ng'olowooza tabimanyi bimukakase asobole obitegeera atoole ku kumanya kwo singa ogendawo n'amanyi muyinza obuteegabira kubanga amaanyi tegalya ate bagamba ezenkanya ebisiki tezaaka so kyembadde ngezaako gamba nti omuntu yenna discouraging abantu okunoonya ssente abeera mulabe wankulaakulana atya ssente abantu tetulina gye tuzinoga kyovola nze sikiririzangako mu ssente ya byamagero sirina lunaku lwe nali nkeddeko ku makya nembeerawo nga ndowooza nti there is a miracle of money not even a single day bwe zibaayo nga z'amagero sizaagala tezijja ssente ziyita mu kulabirira abantu bandiraanye kukwata ku bintu ebyo bye ndowooza nti babyetaaga tebasobola byekolerako just imagine a life Ibra gye waali baddemuuko ewaka nga tolina washing machine ekuyooleza saati Saturday ezo zaali badde zakwoza ngoye naye washing machine eyo nze njirina naye sigitegeera lwaki ate ekitogi tekikunya olusaati ojambala omulundi gumu kati ekitogi kiba kiddugala ki ng'oyise nakawuka nakawuka okimayo ki iyo businesses tuba tugatta emmotoka ye erina saako endabirwamu waggulu girooti toddamu ebyo byakugira mbu abantu banandaba batya ogenda sanyusanyo oli muzanyi wa katemba Awai siriwo okusanyusa nsi siri munnakatemba katusalawo kimu bw'oba ogenda kutandika kukola bintu byakusanyusa balala yingira komedi Maria kyakulinze awo bw'otasanyusa tosasulwa naye bw'oba ogenze emirimu gyo teeka endabirwamu waggulu genda okola ebyo byodda ewaka mba mpuubira ku bantu oli munnabyabufuzi oyagala bululu genda okola ebyo byomalodde eno ekikulu kyakutekinga care of other people nayitako kirinnya bigeeyo oga yampisaayo twateka esaati mu washing machine naye gaana otukula kirinnya bigo nakawuka kasangati kikikuba ekiva ekasangati kitewa besijja okugwa eribooti egayaza esaati osuula nsuule era namugamba eno nkomawo nga bamaze okukola ekkubo obanga obukulembeze bukyuse nga gwoli kati gwe mukulembeze kuba ojja likola
Muga njizo okudde njabala biranga ku video call. Era baba balina kye baŋŋamba nga owaye njagala tutunulire elementi nti abazadde abatuzaala bamama baffe batata baffe n'abo abatuleze abatukuziza because nabo bazadde in one way or the other. Yeah, true. Eneeyisa yaabwe n'enkwata yaabwe ey'essente n'enkola yaabwe ey'emirimu erina impact mu bulamu bwaffe. Ffe be bali mu kuraisinga ffe emiti emito egigenda okugumiza ekibira nga tebannagisaawa bano abookyayo kyamanda bano abaana. Teriyo kintu kirina impact ku bulamu bwo ng'abantu bakkuza. So njagala otunnyonnyole abatukuza bano endaba yaabwe ey'essente n'enkola yaabwe ey'emirimu n'enkwata yaabwe ey'essente etukose etya ffe abakula nga tubalaba tutandikirawo. Mu bintu ebikyasinze okubeera ebizibu mu bulamu bw'osanga omuntu yenna akulidde mu kyalo village setting ng'ayina waatuuse mu bulamu n'abaako bwe yeesumusa n'abaako waatuuka oyo omuntu musalutingenga. Ate nga be basinga obungi ku buli 100 abantu 95 Chris abaddukanya ensi eno bayinako akakwate ku kyalo oba tulina akakwate ku kyalo. Sirina tabbu era nzikiriziganya nakyo. Tulina akakwate ku kyalo. 90 for running this business world over. Naye impact yo ngojeko abantu omu 2 3 naaviyo baani abo. Impact y'okkulira mu kyalo w'ogiwulirira wenkugambidde ensonga lwaki omuntu oli tusanye tumusaluting. Mu byalo eyo osanga muzeeyi taata ng'ayina okutambula ekiro hafe kilomita ogenda emmanja okweyamba. Andika buyonjo bazikasuka wala Chris olw'ensonga nti zibanjama ziba za binnya. Ate n'ekirala setup eyo mu kyalo nakibuuzaako jjajja wange nenkimubuuza. Jjajja n'aŋŋamba nti mu butuufu kabuyonjo tuziteeka wala olw'abaami b'ekyalo abaami b'eggombolola n'abyebuyonjo bajjanga ne bagamba meters ziri mmeka okuva ku nyumba okutuuka ku katandaalo meters ziri mmeka okuva ku kiyungu paka ku katandaalo then okuva ku katandaalo okutuuka ku nyumba then meters ziri mmeka okuva ku nyumba omusulwa paka ku kabuyonjo ne bakuterawo kilomita wazindaba ezi 2 ogenda okusala ebyayi mu kilomita ezi mu matumbi budde kabe kasinge nga n'enkuba eti mu kutonnya mu bitooke kibuyaga nayita mu kira enviiri wena ne zikuwe baatugamba nga yali musezi oyo Idris yannyonnyola lwasaani nagamba aweza naye kati ekyo olaba kyonnyonnyodde abalungi abatulaba tebamanyi nti kirina impact ku kulowooza ku awo kale ekyo kifaananyi nkisiigidde bantu mityana mu kiyinda ewaffe vaawo kkirira wansi eri aba famire ya waliwo famire awo bagita famire ya Kimbowa abaana abamu bali mu Amerika eyo bajulizi basawo okunyumiza kino nti almost 2 kilometers buyonjo bo batunuliranga buyonjo ekyagiziba kwesanga ewala and how that setting engeri gye affectinga mu mindset y'omuntu mu kyalo ebiseera ebisinga buli kimu kiba kyampaka. Wow. Tewaliwo nkola nnungamu gy'oyinza kuyitamu n'owanula ffene nga tagudde. Tekisoboka. Bw'ogezaako kirira n'enkota olubuto toyina. Ffe twagendanga ggulu n'olinnya n'omala oginoga nga nannyini y'omulengera mu distance ajja kuwulira n'ogisiba bw'oti mu lubuto n'okkannayo ku muti mpola. Naye risiki yabeeranga ku muti ogwo nga singa kakutanda n'olinnya ebbali ffe naakusinza amaanyi mwenna paka wati ku ttaka. So mu kyalo teriyo kya mirembe byonna ebintu ebisinga bya nnyondo kyova olaba abantu abakulidde mu byalo red flag yaabwe bw'oba omusanze totunulira njala totunula ku zizo ndi mu ngatto. Red flag y'omuntu ng'abadde akulidde mu kyalo yeeno wano baaka ekintu ky'omugamba nga kyangu ng'osobola okukifuniramu ssente nga tolwanye ajja kugaana agenda kusimba Nakakongo agenda nakuyita mu ffere alume n'emba tasobola na kubikiriza ng'obimugambye ono ayagala kunfera bambi si yabaawakana kyeyayitamu kikyali wano kimudragging okumuzzaayo eri tekinnaba mumufubutukamu abasinga bafa nabyo tebivaamu tebiviiramu ddala oli abeerera ddala bw'atyo mirembe na nnaku oli n'omusanga nga ayina space
n'ateekawo okwo obuyonjo obw'amazzi ngamba toilet eflashinga naye olw'okubanga era yaliko eri era naddira n'ekinnya n'agiriraanya eri n'agawo wayi bwe ganaagenda ontagedde nga zeeriraanye mentality ebeera eri Idris Lukwago nkutumidde blood what if I say sente zigenda okusima ekinnya zinsobozesa bulungi okubeera n'ettanka z'amazzi ennene omutwalo ettanka 2 gy'emitwalo emeka 2 ku standby bwe gaba gagenze emitwalo 2 ginvuga emyezi emeka 2 emyezi 2 mbeera sinnakola mazzi kisoboka mu Kampala wano naye era oli osanga ataddewo ey'amazzi n'amala n'agugunnumulawo era ey'ekinnya kyokka no n'asima fuuti mmeka kati 7 kati nembuuza awo wembuuliza ey'amazzi wasimye yaki ate nosawo n'ey'ekinnya zibeere 2 nga zikola omulimu gumu eno oteekayo neno n'oteekayo kakati 2 zonna zikola mulimu ki nga zonna zitereka kazambi bw'okujjako ngo ngamba nti ono ow'amazzi tukose human waste human waste okujjako ngo nga human waste agenze kizitoyemuko kiri human waste agenze mu y'amazzi ngo ngamba nti olina byogenda omwetaaza ng'omaze omumukuŋŋaanya byotasobola kwogerera ku mpewo. Remember, tuli proudly sponsored by Gandhi Hardware Store. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntindawo ku Reed Complex. Shop number A19 omwaliro gwa wansi oba ogw'omuguukiriro ground floor ojja okuba nga obasanga. Bano badiringa mu finishing material of all sorts, of all kind. Babayise ba Gandhi Hardware Complex A19 ye shop number ground floor. Okulirana Kampala Independent Hospital wojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bakwire ku namba z'essimu eziri wansawo oba obeyo olubulu w'ekigere. Gwakubye essimu ng'osinziira out of Kampala bajja bikuleetera. Just very simple. Oba nnyonnyola specifications of the product you need bajja kola delivery in the shortest time possible. Bibateka sente mu business mind ku extra digest mugoba nsonga. Tugende maaso sho ekyasinze tutumu n'okukwata ku muntu w'owansi okulaba nga tumukyusa eri gy'agenda okutwala sente ez'okusasula feno tujja muwa information yabwerere. So mentality gyembadde nkugamba mentality gyembadde nkugamba nti red flags z'omuntu akulidde mu kyalo tewetaaga mubuuza nti gundi gwe nkulaba olayika enneeyisaaye ekulagira ddala butereevu nti yava eri okusinga ebintu by'engeri gy'aba bikwasaganyamu bibaamu amaki amaanyi mayitirivu bintu bitono nnyo by'osobola omugamba nga bya software n'abikkiririzaamu kwe kuleka akaveera ku mufaliso omupya n'agwebaka kuwutu era kyekyo mbadde nzizaako nti omuntu akulidde mu kyalo omugamba nti omufaliso osobola okugwebakako nga tekuli kaveera keyagulirako era bakakyusa bwe bati ne bakamyumyula ne bakafundikirayo wansi n'agwebakako n'akaveera omufaliso gwe tegukola ki tegukaddiwa. Red flag ey'okubiri eya munnakyalo ng'era mindset y'ekyalo ekyamutawaanya bikebe bya perfume gwamaze okukozesa ng'aweddemu anti mu kyalo perfume bwe yavangamu nga kungulu okwo basaako akasaanikira basaamu olutambi munda nga basaamu amafuta. Kati mentality y'okutereka yagirabira ku maama na ddadi nga tebabisuula. Abazadde abatukuza wano tutunulira butya setup yo omuzadde oba enkolayo gy'okolamu ebintu oba enkwata gy'okwatamu ebintu butya bwekosa omwana nti case in point kye tuli mu kunnyonnyola nti abasinga kuffe boolaba olwaleero twakulira mu byalo ne tulyoka tujja mu bibuga abamu bazaaliddwa ku bibuga all throughout ebyalo bagendayo ku mawuledi bagendayo ku dduwa bagendayo kwabya nnyimbe kuhingira otegeera nti olwaleero luno osanga omuntu ku kibuga nga yakuzibwa nga basooka kugenda kulima oba kutwala nte mu ttale ne balyoka badda banywa caayi oba ne bali ekyemisana kugamba nga abaana bali ku kibuga oba ye ali ku kibuga naye nga mu butuufu tewali wakulima tewali nte zakulunda naye nga akugamba mukeera okunywa caayi ku ki caayi wa saa 7 nemubuuza between 7 am and around 12 babakola ki nti anti ffe twakeranga ne tulima kati bo bakole ki tebalina keera kunywa caayi ne ku caayi okwo kwennyini era ekyalo okirabirako omuntu omugaati agusiize blue band ate n'amala n'agunnyika
Keith Kanabe eri mu kyalo yagulyanga blue band teko awo namuta eri mu kyalo yanga bananga mbo kuba gukaluba mbwa yanguyizako enzymes era nze bwe mba ntudde ne bannange nningiza mu bikopo byabwe bwe ndabako amasavu kungulu nga mmanya typical village awedde emirimu kyayi ate omunywirako amasavu akwata omunnyu n'agutabika ne sukaali sobira omulabye so twongere red flags endala zeekuusiza nnyo mu kuseevinga mu neeyisa y'awaka nga era olaba nti omuntu bw'aba akulidde mu kyalo n'endya gye balyamu ewaka ebeera determined by how they were brought up engeri gye bakwatamu ebyokulya omuntu akulidde mu kyalo omanyi mu kyalo eyo abantu abazadde babeeranga extravagant bwe bajjulanga emmere nga mulya paka olubuto lwe mubaka akati n'owulira nga lujjudde baalisanga abaana paka ekkundi nga livuddeyo weriti era mukadde nga takulabye ngaekkundi lifubutusa aba tamanyi nti olidde aga mwana wange talidde omwana leero talina appetite naye ng'osimbudde kiro y'akawunga n'ogiteeka wali olidde emimonde 8 ffe ku lujuliro baatugobyangako miggo tonese nabulya mulya ne saaniko ne muli kunkumula muti bwe bayita obukunkumuka obumanyi ng'omumala okulya ne mukola muti omanyi obukunkumuka bugenda nnyo so setting y'ekyalo eyina engeri gyekwatamu omuntu era nali ngamba abantu baffe wano nti omulimu ogukyasinza okubeera omunene gwe gw'okulwana okulaba nti ebirowoozo bye wayina ng'okula bivaawo nozaawo ebirowoozo by'olowooza nti by'oteeka okutambula nabyo ate nga ge mazima nali nyina program gye mpuliriza omwami ng'agamba nti ekibi ekisinza okukosa Africa si lwakuba nti baafricans si bayigirize naye bayigirizibwa bubi obuyigirize babulina naye enjigiriza yenki dissemination ya information in Africa enfo nnyo so bwe tuba tukula set up naddala mwe tukulira mu ssente abakadde bayita mu kusomooza kwa bika bya njawulo nnyo buli muntu yamanya ssente bwazitooza Ibra naye obuzibu bwayitamu okuzifuna ye information bwagikwata nagiddiza omwana era amulaga nti ensi nzibu nnyo mwanange bino bwe biti ne bwe biti byogenda okusanga kati weesanga ng'omwana bw'aba akuze nga alimu eyo embeera nga balina sayidi eyo gye bamulaze sigambye nti okukulira Ibra mu kyalo kibi actually on the other hand ntegeeza nti kirungi ne mulimu ebintu ebikulemeramu kyova olaba nti omuntu ne bw'aba alina ssente nga nnyingi nnyo bantu bamanyi omwogerako ne bagamba alina ssente naye ekyalo kyakola ki kyagaaniramu nga ye muntu asobola okuwa akawunga kireebi n'abyogerera wiiki namba nga bwe yaliisiza ekyalo naye nga yaziwadde abantu bana nga bakalidde kawedde nawo nga n'akawunga kakyabajjukiza baakamalawo n'okafuluma baakafuluma tebakyakalina so the African way of understanding essente n'okukola birina okukyukamu naddala nga tukuza abaana tulina okulaga abaana nti entuuyo tebeerangako sayini yakukola nnyo era okwesiima okuli mu kutakabana okulaga nti omuntu olina kufiirawo okufa na kuwona okulaba nti oyimirizaawo abatakabana era abafiirawo era abatuuya n'ennyo abasinga ne famire zibalema okuyimirizaawo era be babeera on the other end nga bakomplaininga nga gavumenti bwetabayisiza bulungi naye ate nga bakola nnyo so ekikulu kyeki ekikulu kyakumanya how do I extend my services oba value yange ng'omuntu ku bantu ab'enjawulo buli muntu n'abako ejjamba lyampa nensobola okutereeza obulamu bw'abantu abandiraanye okukola tuleme kutegeerera mu bintu bitano wammanga ebisinga okudescribing economy ya Uganda okuvuga boda boda obusawo obwalooya obusuubuzi maybe obusomesa mbogedde n'obusomesa buli lwoyogera ku kukola kwonna omuntu maybe no kati ba accountants ennaku zino era nabo baweze actually awo wenyine we tubadde tulaga nga njagala of course ojja kukiddako but still about era setting y'ebyalo byaffe gye tuva omwana bwe yatuulanga siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga nga abazadde bwe basisinkana oba katugambe mu bintu ebyo ng'ebya piida basisinkana ku kyalo biki abuuza munne nti ye agenda wa nti omwana agenda kuyiga bya mu mutwe oba bya mu mikono eby'omu mitwe bye bino kati ng'amawulire eby'omu mikono
kukeera ku machanga kati kyalaani kukanika obuzimbi kukanika kyalaani ebintu ebigwa mu kowe welding okwoki webale olina akeera ku machanga namugamba nti agenda ku university oba agenda mu tendekero olina amugamba nti agenda ku university nti agenda kukola cost nti yangambye ebintu biri awo tebitegerekeka nti era ebiseera bisinga omuntu yavangayo ne course abazadde bajjajjo baba anko baba sengo baba mama zibatategeranga tebaziwanga nnyo mulaka kati waliwo course nga kati katugambe nga psychology zalinga za kunnyonnyola nnyo course nga bachelor of arts zalinga za kunnyonnyola nnyo naye nga bangwirwa okuwulira nti omwana agenda kusoma busawo busomesa bwannamateeka n'ebigwa mu kkowe eryo so njagala tutunulire awo wenyini we njagala tutugirewo ekintu kye bayita njagala tutunulire good work dirty work and smart work kakati waliwo bannaffe abali mu bwannakyewa bannaffe abali mu bwannakyewa tutera okuboogerako nga bakoze obulungi naye oba nga sinadda mu kibuuzo ekyo obadde olina akantu kokonyeku nempulira nga akankutteko ak'okumwana okumala okusoma then n'okumusomesa ennaku zino luli nali ndiibuudde ekisa kyange omanyi okudiibuudde ekisa kwe kusaasira omuntu atasaanye kusaasirwa ng'okkeera ku makya n'ogamba nti kati ogenda kufumbira nte mazzi gakunywa nga n'amakyafu eganywa oleesa example nnungi nnyo kusiikira nkoko binyeebwa nga n'ebibisi ebirya oleesa example nnungi nnyo okitegeera kyenkunnyonnyola okedde ku makya ente yange eno njagala nnyo owaaye teekako pakoleta awo tufumbire ku nte amazzi ag'okunywa okitegedde really? waliwo omwami I was very disgusted. Really? I was very disgusted nali nva kuziika ne ntuula mu mmotoka y'omwami omu n'anyumya oguboozi embwa ze zirya nnyama nsiike nze we mpulira anyumya ebyo nvaawo buvi nanoonya headsets ne zimbula nze nga nvaawo emmotoka yali nkaddekadde nenjala nkunyuula obufaliso okuva mu mutto omanyi ng'ekoze omutto ogumaze okwabirira nga njala nfuna obufaliso obwo bwe nti nteeke eno nteeke n'eno nga mpulira bintamye embwa ennyama ensiike egyagazaaki nga n'embisi egirya bwenaaga ejje nyeefune ki oba ogitundewa amasavu sukaali kyakubiri ku kyo oginyiriza to that extent ogenda kutema ya nyama oba okugyako ng'ogirunda n'ebiruubirirwa by'otasobola tugamba ng'oyagala enyirire ng'olina ebiruubirirwa byo osegeera naye bw'obanga embwa olunda yakuuma waka ennyama gy'otaddemu ne bw'oba otaddemu katungulu cumu ne bw'oba otaddemu munnyo ne bw'oba ogifumbye ennomale embwa ejja kulyewoomerwe only that nti kati setup ffe mu kyalo jjajjaffe teyakkirizanga mbwa zaffe waka ate mu kyalo embwa ezirya we zisula ntono nnyo ezisinga zirya ku muliraano era oli bwakuvuma mbw'owuza nga embwa y'ekyalo aba akuvumye nnyo sikubye embwa z'ekyalo ntono nnyo ezirya we zisula ffe zalyanga waka ewaffe embwa z'omu kyalo ezisinga zireeta tulo ffe zalyanga waffe olw'ensonga zitayiminga tayimu egendaawo ku 5 kitundu nedda mwenda zalyanga bifumbo olw'ensonga jjajjaffe teyayagala zirya enkoko kubanga nga tuzimanyiriza bifumbe songa tesobola kulya nkoko tesobola kugaa nti zigende mu ttale baziyigge zalyanga waka ezaffe twalina jack ne poliisi sigambye nti ebyalo byonna mulimu ebyalo nga abantu babeeranga n'obuvunanyizibwa nti bano bantu tubeera nabo embwa nowessaamuako obuntu naye ennaku zino sikyajajamya kisa kyange ekisa kyange ennaku zino nkiteeka we kijja ebintu biri bibiri byempa mu bulamu byempa ekitiibwa okufa n'ekigambo kye bayita choice ebyo mbiwa ekitiibwa choice singa Joyce ono omulekawo n'ogenda amawoowolo n'ogayiira wisiki okuva ku Monday paka Sunday nga kwotadde n'okuma nga kwotadde n'emutaka n'okuma omukka oguleeta nimbus clouds ezikola enkuba kwe bayita okwekumako ekikomi oba okweyokya okuma ebire totawaana sijja kujja ne bw'oba oyagala otya bw'onaabeera ne drive nga ebintu ebyo abasawo batulaze nti bivudde ku choice ze wakola sijja kujja so ekyokujajamya ekise kyonna kimaze abazadde bano abatukuza era abalaba show eno omuzadde Ibra agenda n'akwata emiliyoni ne miliyoni z'essente
waliwo kino ekintu baziyita batya zino PS waliwo bino ebinanke bazadde bye bagulira abaana bye bazannyira emipiira PlayStations we bali nnyo Xbox PlayStations oli azikyusa n'okuzikyusa series n'akyusa esooka n'agamba eyo kati bagikoye kambaleetere eddako najja weevaako kakati omwana we bwazanya omupiira agenda funa ki nange banteeka ku nninga abange n'embigula bwakkubira wakati mu bugubi bwakkubira n'omugamba abaana bano coaching emyezi 2 bajja kwetaaga miliyoni 1 ng'agamba ezo nnyingi basajja babbi bano kati miliyoni ezo zonna omwana agenda muyigiriza ki ekyo naffe bwe tubasanga ku booda olugendo muwazi lujyamu bwe luba lwa 10 lwenkusimba gwe tetenkanya bw'obeerawo n'abantu bo kubanga wano bwe babadde abantu abakadde ate bakikola bakigenderedde bino bye bavaayo ne bagamba manyi saagala mwana wange aboneebone nga nze bonnabonabona gwoba gw'okubonabona kwe kwakufuula obulungi gwe lwaki ono naye tomuleka n'ayita mu byeyina omufuula obulungi asiba ku PlayStations ku laptop tagikwatako talinayo menta nyina omukyala yali ampa abaana naŋŋamba anti kakati naalikuwadde abaana bange naye tebalina time era namugaa tompeera ddala beera nabaana bo ng'agamba bakola ki babeera ku games zaabwe baagala nnyo game bwe basamba omupiira bwekuba ebikonde ku game omu akutte maniyo omulala ayina Arsenal babinyigiraku obumotoka bwe budduka pikipiki kakati ddala bw'obanga yeyo life gy'otegekedde omwana wo enkya bwabula waajya n'anywererawo n'atereerawo n'abaako engeri gy'atafunamuuko kutereera mu mirimu otuulanga wansi ne weekuba mu kifuba n'ogamba yamwe wiiki omwana wange bino nze yabimukola so ekibuuzo kiri ky'obadde ogezaako okubuuza good work dirty work and smart work good work naddala abantu abali mu charity organizations abakola ebintu emirimu egy'obwannakyewa sente ze bakozesa ziva mu mirimu egikolebwa aba businessmen n'egiva mu bantu abafuna emisaala bantu batono nnyo abalina ebitongole ebyobwannakyewa nga babibeezaawo okuva ku magoba ge baba bakoze kubanga bali non profit n'olw'ensonga eyo okuyimirira omuntu samweya n'avumirira abantu abanoonya ssente era nvumirira nnyo ne sekuvumirira abantu abasuumusa abantu abakozewo bulungi ne bagenda ne mu lubu lw'abeesiimi nga ssente ze bakozeseza bannannyiniza abaazibawa bo tebagenze eyo Bill Gates aidawut oba ayinza okulabikako okwo ku lisiti y'abo abagenda okubeera mu kwesiima naye ng'ate gy'abadde agaba ssente abo abali mu bitongole ebyo ebikola emirimu egyo be bagenda oteekayo bagambe bali good hearted olaba ensi bw'eri inverted akutte ssente n'ateekamu eyayinventinga software ne tumusasula n'akyusa obulamu bw'abantu mu ddwaliro operations engeri gye zaali zikolebwamu computer work Microsoft Access na biki programming yenna omuntu akyusiza n'afunayo ssente n'azikwata n'aziwa munnakyewa ye n'atereza obulamu bw'abaana bano bamulekwa munnange abeera gratified era asiimibwa yakozesezza ssente zino so saabadde azimuwa kyova olaba bannaffe bano abenzikiriza abantu be bateekayo beba abakola charity work naye abakola business tebaliyo kyo ng'ate business gwe mulamwa gwa Katonda gwatwagaza ffe buli omu okulabirira munne ky'ofisizaawo kwotoola n'ogamba kampeereze mu Africa byayikoleko ku nsonga eno n'eno so good work ava mu dirty work ne smart work good work bino bye twali badde tugamba nti omuntu yakola obulungi eri ensi tebulina bwe buyimirirawo nga bali ababiri tebayimiridde abantu abakola emirimu gy'obujama egy'obuyonjo egy'obujama tubeetaaga kubanga we batali oba oli awo twali badde tulina engeri ate gye tukaluubirirwamu naye ate equal ekisinga okubeera ekyomugaso kwe extendinga services zo ne zikwata ku bantu abawerako ne bakuwa essente zisinga obwetaavu bwo bwe zeetaaga. Thank you. Okay, tuli ku Business Mind ku Extra Digest Mugoba nsonga tukola ne Gandhi Hardware Store au ku Reed Complex shop number A19 ground floor okuliraana Kampala Independent Hospital ojja okusanga aba Gandhi waliwo ample parking atenga wali secure genda opakinge ofune material ena gwoyagala bei yabwe ya nseko buseko atenga ebintu byabwe biri real biri genuine biri authentic. So nkugamba ekintu kiri kimu genda okuse abagandi gwanakuba obukubye namba y'essimu eno bajja bikuweereza at any destination of your choice. So nkugamba ekintu kiri kimu babayise bagandi Hardware Store that is ku Reed Complex Entinda okulyana Kampala Independent Hospital. Tutunulira understanding work and money okutegeera okukola n'amajja oba ne ssente.
Chris njagala tutunuulire enkwata ya ssente mu bazadde nga batukuza. Bangi nnyo abazadde balaga abaana nti ssente tetuukikako lubabu. Bangi nnyo oba ba relatives. Ate bangi nnyo omuzadde n'atuma omwana okugenda okugula ekintu mu sitenseni oba ku dduuka. Omwana aba muwabbalasigazi sente obunusunusu obwo. Ne wabaawo n'abalala barelative baffe okuva ebweru baatukyaliranga baabaddayo ne batuwaayo 10,000 oshegeera 10 ekyolupapula because zinakwata ku 10 kyolupapula ebiseera ebyo nga kyamaanyi 10 kyolupapula se 10 kya coin nkimanyi yes nawe wakikwata kaigeso so ne bakuwa 10 ekyo kyali kya bbulu ekyolupapula kyekifaanana 2,000 kati oshegeera oba ne bakwokya ekyebibiri kyekifaanana ak'olukumi ekyebibiri kyali kya pink ibra weerabye kyali kya gold bwekitunga ak'olukumi bwe kafaanana kati oba ne bakuwa ekyebitaano oshegeera so olwo muva bulaayo ono abaagala nnyo kojjaawo basengaawo nze na antu wange ali bulaayo eyo kwano gwange nnyo n'okutuusa olwalira ntwalanga mwana muto oshegeera so ono olumala abaazi bawa bwati ng'ono alaba ngenda kuwera ku example ku jjajja wange omugenzi ajati wumula mirembe naga sente zoonoona abaana twala eri era emikono gyabeeranga bwegiti ne gikoma mu kkubo ne giddayo otegeera sente n'abaana sente n'abazadde ne wabaawo woosanga ng'omuzadde akugambirawo lwatu kati waliwo abantu ensangi zino ffe tukola n'abantu ku ofiisi eyo najja n'omwana nga temumuwadde ku ssente nuganebe nekiki kino bannange muwe ku mwana ssente bannange otegeera sente si mwana si yabazaagala ono amuyina yaba n'obwetaavu so ekintu ekyo nkonyeku examples ezo mpitirivu nnyo but all in one sente n'omwana akula sente n'omuzadde oba relative abalaba show eno mutuzanyireyoko firimu sente n'omuddugavu ate baaba ejja kutunda oyo asooka okuwandika firimu eyo ayinza kuba Alex Mukulu oba Christopher Mukiibi oba Ahmed Lubowa sibeewo Idris tebaweddeeyo Mbosa yes sibeeyo ne Katolu Bwama asooka okuwandika omuzannyo ogwo sente no ne Abe Mukiibi Katolu Bwama Andrew Benon Kibuuka oba John Segawa ati katubagambe bakasi abo nga bwe bakumenyedde basobola okuwandikira omuzannyo omuddugavu ne sente era nze naali abatalina kuguwandika nabo mbamenye nedda balike nze naali agadde nnyo abalungi abatulaba oyo musajja oba yakukola kiddusi buli example mbyo giwera ku musajja talina buzibu ebintu bino mubijjemu okubeera personal oyo tujja mumukuba nja mumukuba nze because omusajja oba yamukola ki bwe baba yalaba sheeno akantu kano akajjemu akasalemu leero nsabye okusala mbadde sikisabanga akawe ku bantu abo nze nyina script yange gye mmanyi because research wange gwe nyina ku sente sikakasa nti mu ggwanga Uganda waliwo amulina you never know teri you have thorough research about money nze nakugamba nti topic emu ngisomyeko ebitabo ebisoba mu 700 I doubt whether there is a serious Ugandan anyinza okutwala obudde bwe butona ng'ali ku kintu kimu Ezra Suruma omuddugavu ne ssente yali badde movie ekyasinza okukwata abantu omubabiro era gwali badde gumu ku muzannyo ogwali kutenya abantu omumabiro nange bwe kyali badde kyetaaga naaliyetabyemu because Ibura teriyo kintu kitawanyiza muddugavu nga ssente buli muntu azogerera bibye buli muntu azitegeera bubwe buli muntu azitimba erinnya z'abaalabye ne buli muntu bwazifuna azikozesa bubwe kyobadde oyogerako kino nga tukula omuntu n'akudipa nayo olwasa oba n'ayokwokyayo olwasa mukadde n'akola ati n'alinda abakadde abagenyi bagende basiibule zabika emipiira zidde okunywa kakati mwegobe paka ku luzzi ewa bbule bwezasanga
kuva butonze nalinga juwaji era nga nze bwe bandipana ne banjokya ne nzikwata nti nasalange ensonda 2 komawo nalindazi nga nzimaze kubanga nali manye ekiddako awo bazinjijjako kuzikuterekera ebitaterekeka okusooka batereka ekyokubiri ate tebakomyawo bwogezako mujjukiza nti nakuula nga gamba emmere gy'olya gw'ogigula ndowooza emmere gy'olya gw'ogigula n'omugaga kati tuteese bw'obanga onzaala ng'olina obuvunaanyizibwa obundiisa kiŋŋambe bw'oba toyagala ntandika okuvunanga sene nkuwe ndeka ngende ndi ewa neiba kuba ffe emmere ya neiba yawoomanga nnyo n'okusinga ey'ewaka oba lwaki sikitegeera anti bajjulanga eno temunnagiisa ng'akawoowo kabula okutta kati tumiddeko famire ya Kimbo wa baneiba baffe ekyatugobyayo gyali batugobayo na miggo lwakantu kali kamugulu mumpi eyo gye mugenda ng'okulya akantu ako nakakyawa I know I see simanyi ate lwaki naye nakatamwa si katamwa nti abakalya be bandabikira obulala naye sikaagala nze omuntu bwe mukyawa nfaananirako waliwo gwe nakyawa awo muyaye buli we mulaba ndabako wa wakafaanana of course wano bwe wati naye nga omuzadde omuntu yenna atakuliddeko mu kyalo n'abakadde n'alaba mboozi ya ssente tosobola kutegeera abaddugavu gye tuva tuyise mu nsi yibula erimu okulaba ssente ng'ekyonziira ne zoogerwako ebigambo byonna ebisinga obunene oyo omwana ajja kwonooneka ayagadde nnyo ssente njagadde nnyo ssente njagala okubemu ttooki abaana be bagamba nti bagadde nnyo ssente ye yabeeranga n'eggaali n'ateekako amatooka 2 n'agayisa mu katundu ne bamuwaayo kasente naddeeka mukalazi twasomanga naye n'atambuza ku pancake ekibbo n'akiwaayo oyo omuntu abakadde abamuvumirira munanga ate be baali batawaanyizibwa obutamanya omuntu ono is taking care of other people bwe nteka amatooke emabega ku gaali ndi mu extendinga services y'omuntu oli atasobola kujja mu kyalo kwekimira tooke ne ndi mutwalira bwe ngenda n'ensala ebisubi mu kibira oba n'ensenya enku ne nzibatwalira ndi mukendeeza ku mulimu gw'abantu abaali badde balikawo bye bakola ebyamakulu ne bajja basenye enku bazeetwalire kati omuzadde bw'osanga omwana akola ekyo n'omuvumirira gwe obona ekizibu era abaatukubanga abakadde nsaba mutwetondere abakadde tebasobya lwaki tebasobya kuki naawe tebasobya bwetu bwe twakiteekateeka ffe aba abasooka period ibra tukole bwe tuti ne bwe tubeera ne bannaddiini abamazeeyo ebitiibwa bw'akola ensi abannaddiini babbi baveeko abo abamu nedda abo babbi abamu si bonna ate kakati naye abo babbi bannaddiini abamu babbi okinanudde ate okiyuzizza bannaddiini abamu babbi tobaweerako ekizampu abamu babbi anti okiyuzizza nze Idris wano yabadde annyumiza anyway ekyo tukireke lwa nsonga abamu babbi bannaddiini mu Uganda abamu not all but some are thieves bw'ogenda okutunuulira abantu baffe bano abantu naddala abali mu kisaawe by'okunoonya ssente n'otunuulira ne gye bakulidde n'otunuulira ne bye bayiseemu n'otunuulira n'emirimu gye bali mu kukola waliwo omuntu gw'otunuulira ng'ali mu mbeera gy'alimu n'ogamba ng'omuntu ngenda munenya lwa nsonga nti kati ategeera naye era asazeewo okweyisa nga atategeera onfuna then n'omala bulemu n'ogezza ku bakadde era nga bwe nakugambye wali nti sikyamansa kisa kyange sikyakimansa buli muntu aboneebone bibye ensi ekukunye bibyo kubanga buli omu yeetikka omusaalaba gwe buli muntu yeetikka omusaalaba gwe lwa nsonga mulimu omuntu Ibra akola ssente n'amala okuzifunako n'azinyweza ne wabaako abaagala omuyamba zinywerere ddala naga tolina ky'oŋŋamba bwe ziggwawo making sure statement gye wakozesa tolina ky'oŋŋamba gy'okozesa y'emu ng'ozinoonya nga ziweddewo abazirina baleke nga bwe bakola ki tobatawaanya because bwe wazirina bagezaako bakuyambe n'okola ki n'okaluba so the African parent okusomesa omwana onaamusomesa n'ebyali tategeera sente baazirabanga nze kifaananyi kyange kyensiiga
nina WhatsApp group bagiyita Logical Business School. Naye twagijjamu kati it is an academy. It is more like an academy. Specifically tutunuulira ekintu eki sente. Money. Kubanga yengeri yokka eri fair. Sadio Mane. Sente yengeri yokka eri fair. Bwebaayo omuntu omulala alina engeri endala etali sente agimpe. Sente ekozesebwa okugaba ebintu okubidistributinga fairly and equally. Tewaliwo kintu kirala Ibra kyosobola kukozesa. Yensonga lwaki nti formula kwe tuguteeka era mu group eyaffe temuba kirala ne bw'oteekamu video nga ya comedy toweza ddakiika 2 nga tebakukubira. Kyekyangana okuyingira WhatsApp group. Tulina group gye tulimu ne Idris akuweereza bukiripu bw'Abannakenya abeerize ku booda nga bawanisa amagulu waggulu noga naye kati byaki bino muganda. Nzaba babimpeereza nkubulookingirawo. Gwe bw'oba olabanga mu kutegeera kwange ebyo byensaana n'okimpa leero n'enkya na luli nkubuuza gwogenza okulaba kati yampeereza ka video ka Sami Manini ono gundi ono wa TikTok ningamba Idris obusajja oyo temulina kyemutugamba mukwano. Sami Manini. Anyway, mu biseera ebyokuba nti oli downtrodden oyinza okwetaaga omuntu ng'oyo okukomyawo obuntu naye ate tukisussa nnyo tokinaanuula buli lunaku ampeereza bubiri kugufuula mulimu wiiki bwe buntu 14 nti comedy gwe nnyina okubeerako ku Monday to Sunday newankubadde nga tumwetaaga okusobola okutuddaabulula. So omukadde ono akukuziza Ibra maama oba taata ayina ekyenkizo ennyo kyakulekera mu nkwata ye ey'essente. Abantu basaasaanyanga bakadde baabwe. Oli atuuka ku dduuka nga teri amuwerekedde teri agenda mubba naye ng'olwokuba muzeeyi w'essente yaziterekanga mu kaveera walabako bazeeyi abo ng'olwasa alussa mu kaveera n'akazinga emirundi ng'ena n'alunyiga wano ng'oli atuuka bw'ati ku dduuka nassaayo omukono n'atandika ekyebiri kifiiringira munda naga oba guno omutwalo nga tagala kujjayo teri amulaba teri agenda mubba teri amulondoola naye mentalite gye yakula nayo ekyamutawaanya. Daniel Mugoya. Bantu bangi nnyo wano mikwano gyange ogenda naye out ng'oyina ezizo naye ayina ezizo weesobola yeesobola ne baleeta bbiru n'akutunuulira baba sooka omumpeere Idris agamba owaayi sooka omumpeere oyo mukola omulimu gumu batusasudde olunaku lumu tugenzeeko okulya emmere naye oyagala nze nkusasulire ate Idris tuli mu banka zezimu. Idris ali mu UBA ali ne mu DTB sente baziteekayo olunaku lwe lumu. Aba yakafuna message nawe n'ogifuna mutuuka mu restaurant twabadde cafe Javas last week n'agamba owaayi baba sooka omampeere tujja kwebala nga tufulumya noga nze waliwo gwe nabuuza ezizo za kuziika olinga aterekeza okwegulira sanduuku essente zote mbuuza kibuuzo lindako mbuuza abalungi abatulaba bw'obanga ofuna ssente n'osasulwa nga tosobola ziryako weetegekera maziika ga byansusso kuba ne bw'oneeziika mu goloofa oba ogenze. Idris taba na change kimu bibiri ajjayo kizike ayagala nogulako akantu keebi 5 owaayi ne bwe yeekuba kuno bakwabaki papa oyo eyo red flag yogera ne ku bantu nga akeera ku makya n'ava ewaka n'essene emitwalo nga 3 ninga tezita nga bwazitambuliza wano mu ssawo ya wano talina waleti oyo scarcity mentality ye musumbuwa. Bw'oba okyalaba sheeno ng'okyatereka obwettaano obupya nga bakusasudde olina ekizibu. Bwe baba nga bakyakuwa essente oli n'akuwa 2 n'omutwalo n'ak'ettaano n'olondamu obupya n'obukweka kizibu kiri mu bakadde gye wakulira we wali ekizibu. Gye wakulira ekizibu gye kiri eyo mentality si yiyo yawaka. tubunzike n'akantu k'okupanga essente mu order naye nga tozita. Kyenkugambye
eyo mentality nazikwata napanga ekyetaano ekyebiri omutwalo 15 paka ku 10 nomugamba nti owaaye nemutuuka okugula ekintu mwene nemusimba layini nasooka nazigira bwati nazikubako nazizaawa red flag y'omuntu alina scarcity mentality esembayo omuntu okuva ewaka nga sente azibaze n'atuuka okugula ekintu n'aziddamu scarcity mentality wewali ekizibu awo azikozesa nga zaatagala ziggwewo sente necha yaazo zirina kukozesebwa ziggwewo ofune endala wiiki ejja tujja kutunuulira enkwata ya sente actually eno show naye eyinza okubamu ne parts era nga 2 eziwera nga 3 next week we shall look at enkwata ya sente ne reaction towards money. Singa kakutanda n'otwala mukwano gwo out ng'obadde onoonya business partner ne mumala okulya nga tewaliwo yakkanyiza nti nze nja sasula ne mumala okulya ne baleeta biru n'agikwata n'agikuddiza togenda naye mu business partnership agenda kubba wangi bw'oba olina business partner nga mugenda kubeera mu nkolagana y'emu mu by'emirimu ne mugenda okulyako mwenna omanyi nze nabagamba omuntu engeri gye yeeyisaamu mu bulamu obwa bulijjo y'engeri yonna gye yeeyisaamu ng'akutte ku ssente tekikyuka bwe mugenda ku restaurant ne mumala okulya bwe pa nga temunnakkaanyaakaani yagenze kusasula no baleeta biiru ne bagissa mu mmeeza wakati n'agiseetula n'agikuwa abamu naakola bw'ati bagireeta n'agitunulamu bw'ati n'alaba ssente n'agamba oyo omulala ne bagigatta nga nyago sooka ojje nalidde puleeti 2 koya nti mbalabe muli wamu buli omu mwawulire eyiye eyo awo nawo waliwo red flag era awo olina okubuukirawo singa olaba omuntu omanyi n'okulya kwennyini kulagirawo omuntu nti ono business partner mulungi oba omuntu singa baleeta puleeti 2 nsabye ennyama gw'osabye ekinyeebwa ne tutandika ne tulya n'ogwo waayi nga ndaba omwoyo ogwo guli ku nnyama ate wasabye ebinyeebwa sigenda nawe mu partnership bamanyi n'ogamba bano ennyama bagaba nnyingi onaagimalawo bakuwadde menu omutima gwo gwagala binyeebwa kiba kitegeeza nti abantu bano ne bwe munaaba mugabanya akasente n'atwala akake naawe n'ogenda n'akako agenda kusigala ku mutima si mumativu ng'alowooza gw'otutte enki waliwo n'ensangi zino enkola eriwo ey'ensaniya mulekere okwetolooza olusaniya nga tutudde oli n'aluvuga mujja nakubotola ensaniya oli n'aluvuga abamu mentali tebavuga nnyo ebigaali ebyo ebyabanga kaga enkata ez'ebyayaabo extra digest mugoba nsonga ne business mind nga tusukawo special thanks to Gandhi hardware store that is really complex entinda ojja okuba nga obasanga shop number eri E19 era nga nkugamba nti beekwata buli kimu kitambule bulungi Ibra K Mokasa Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabintu ne Senabulya ate nga kwotadde ne Chris Lule tubaagaliza birungi byerere enjoy your Sunday love you all assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.